Twaha Kagabo nga akyali munnakibiina kya NUP era nga mu paalamenti yagendayo ku kaada ya kibiina ekyo. Mu nsisinkano eyo yayitiddwayo ng'omugenyi ow'enjawulo era ono agamba nti Lugaba olwabadde okubujjako ati eddiba yatandikiddewo okwesuula mu Ddemeezi n'engatto n'agiwamu ne ssuuti okwo gwe wamma nga tayinza na kulutumira mwana nti era ku bugenyi obwo yeenyumiriza kubanga teyaviiriddeyo awo alina ke yaggyeeyo. Twebaza Mukama Katonda olw'omukisa gwenfunye okuyitibwa ng'omugenyi ow'enjawulo mu lukiiko olwo. Si bangi nnyo abayitibwa nga gwempitiddwa, naye nze ndi muntu omuyivu era akkiririza mu kusoma nti okukyala mu State House mu lukiiko nga luno nze nakirabye nga kinyamba nnyo okunyongerako okugenda okulaba bwe bateesa batya bbeeyo baabatudde era bateesa ku biki okweyongera ku kumanya kwange. Oluvannyuma kyate kiyamba constituency yange n'eggwanga okutwaliza awamu. So y'ensonga lwaki nagenzeeyo era bannyaniriza bulungi nnyo. Kati ebintu byonna bibadde biterenga okujja mu paalamenti nga mbifuna koobu ne kati olwaleero nfunye omukisa okutuukayo ne mmanya biki ebinajja mu paalamenti okuteesebwako mu advance neeyongera obisomako bikolako research. Omubaka ono agambye nti yakozesezza omukisa ogwo okunnyonnyola omukulembeze eggwanga enteekateeka ze z'alina ezigenda okuzimba ekitundu kye nga muli kumpi nnyo nga tamulengerera wala ng'abamu bwe batera okuba. Kati ebintu byonna bibadde biterenga okujja mu paalamenti nga mbifuna koobu ne kati olwaleero nfunye omukisa okutuukayo ne mmanya biki ebinajja mu paalamenti okuteesebwako mu advance neeyongera obisomako bikolako research biyamba bitya bitufiiriza bitya. Kati ogenda okutuuka mu paalamenti nga nteesa nga ndi mulambulukufu nga nteesa ku position ey'okumanya kyensobola okutegeeza n'abantu bange basimanya ekirungi n'ekibi ekiri mu kimu. Twagenze ku nsonga za noofu, ffe twagenze okusoma ebintu bitwala ggwanga mu maaso naye ebizze eggwanga emabega ate tetubyogera kiri. Kirajjukirwa nti omubaka oyo Twaha Kagabo enfunda nnyingi azaagugulana ne bakama be mu kibiina kya NUP era zaalabika nnyo nga yeekulubiisizza ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Kaakano ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya mu kwogerako ne Kyabassa agambye nti we bituuse bamulekedde kkooti y'abantu yejja okumulamula. Ensonga za Kagabo nga bwe mumanyi yagenda dda teyakagenda yagenda dda naye kati ndowooza asazeewo era n'alaga ensi yonna wajjagwa era tukyagenda mu maaso n'okukola ffe kye tulina okukola ng'emitendera gyaffe bwe giri. Weewaawo tulina processes ez'okudisciplininga abantu baffe bakoze ebintu bwe bityo. Ffe kye tusinga okukola kwe kuba subjectinga eri abantu kubanga ye disciplinary committee esinga obukulu abantu kubanga ono omusajja yakeera neesimba n'ajja ku kiiko kya NUP bannayuganda ne bamulondera mu bulumi bw'ekitalo mukimanyi bulungi abantu baffe abaakwatibwa abamu bakyali mu makomera abalala baafa tubaawo n'ebirala bwe bityo kaakati so abantu bamulaba era abantu kyemanyi bajja kukola kye balina okukola. Bino nno ebijjidde nga munda mu kibiina kya NUP mulimu nnabe okwerumaaluma kweyongedde era waliwo n'olutalo kakuuse olwabaluseewo mu bannakibiina kino mu bitundu ebimu eby'e Masaka.